Ku byobugagga Uganda byerina era nga tekoma kuyamba abo bokka abalunnyanja wabula n'abasuubuzi abali ku lukalu bangi beeyimirizaawo. Gye buvuddeko ennyanja yatabanguka olw'ebikwekweta ebyakulemberwamu amagye nga bagamba nti baali bazze okugigogola okusobola okutaasa ebyennyanja ebyali bibula okusaanawo. Tumanyi nti ku luno pulezidenti bw'aleese abakuuma ennyanja abaserikale ajja kuddira aleete abantu abo bajje ne fisheries bajje ne poliisi nga banyine ku mateeka naye bajja nga mukulu wa kutwala operation nga omusajja mulunzi tamanyi kya kyennyanja okusooka kwa byonna yabadde mulunzi naye nga alinamu omutima gw'abantu talinaye kyamanyi na kimu yagamba temumbuulira njala kimu oba kyennyanja oba gw'ofafa. Munnabyamizannyo era nga kafulu mu kufuumula mmotoka z'empaka so nga y'omu ku balabidde ebizibu ku nnyanja atutottoledde ebimu ku ebyo bye bayitamu. Kivudde ku operation ne kita ku mbeera y'obutemu ebuvuko obutujju amuyimba g'abantu bwokeddwa abantu battiddwa mu nzitwa empitirivu nze kamwa kwogera nasomeka amasasi emirundi ebiri naye nga bamusana bwereere kubanga olwedde nzisali mugamba nti ne ebyennyanja binali envuba ebiri awo tebyaliwo naye waliwo abalwanisa envuba embi bava mu mbeera balina okukozesebwa obukozesebwa. Manyi nti operation bwenajja nti banzeewo n'abaserikale bazze bajja kukola ebbanga ate batutuuse bateekamu ne kubalala naye ati bano bafuuse batuuze bw'ayagala okukola muko omuvubi nga mugamba ovubi akawuta akatunga kamukuba emiggo. Ponsiano alumiriza nti abantu bangi ddala abavundirayo mu makomera nga n'abalala abasukka eyo mu 35 bafiiridde bwemage. Nakafuna lisiti y'abantu bali mu kakaaga abantu abakafa abali confirmed bali mu 37 bonna bafudde abaserikale bakoze ki ebasse waliyo emmotoka ziri mu 10 z'abantu kati natundira nga President Museveni agenda Kamwokya agaba sente bagatu bavuddewo olowooza. Ayongeddeko nti kikyamu nnyo amagye okubanga gawangaala ku myalo gino so nga tewali woofiisi n'emu abatuuze gye bayinza kuloopa singa wabaawo ebitagenze bulungi. Naye bano bakola operation tebalina wonawo ogenda complaininga. Emanze nga abadde nkuwalana mpalabazi motoka nti emotoka ya budi nga kwata akasawo kange kino omwana mugala yingiramu n'obuuta buna golungiramu n'obuuta buna bwe buti ng'osanga motoka yo kamunye bajuze mu 50 olina kulooni akamunye bagitwala. Wetwogerera Parliament ekyagenda mu maaso n'okwekennenya ku nsonga y'amagye agalwanyisa envuba embi oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuwerako. Kati factories nnya zimaze okugulawo kubanga ebyennyanja bitandise okulabika. Okuggala emyalo bwe buzibu bwaffe bwokka. Ateekewo enkyukakyuka ey'okukyusa abasirikale wakiri ababadde wano bagende kuleka Victoria kuba kati waliwo abantu abatali basirikale naye abenyigidde mu kutulugunya n'okukwata kati be bakadeideyi baabano etulugunya abantu kyekituufu bagamba era baagala abasirikale bano baveeyo. Bagibwako obugaali pikipiki bagibwako emmotoka. Bw'omu ku bakulembeze b'abasuubuzi b'ebyennyanja awadde amagezi bulijjo bafubenga nnyo okutuukirira ng'abo abawanjaga ate basobole n'okuliyirira abo abafunye obuzibu nga bwe bakamala okukubagiza abo abafiiriddwa abantu baabwe obukaddaano obulambirira. Omusajja talinawo dekinyana na kimu bamuttirawo yalina abaana 9 n'abakazi ab'ebutaaba 2 gyegamu mutaka tumusse naye tebatumanyi tugenda kutala kataaka tusaasira nsaba tukwatagana n'abantu nga awali Masaka bafiddwa abantu baabwe nga bakuddwa masasi era abasirikale babakubye nabo gendako kubayambe. Gye buvuddeko eri abeesowoddeyo nga beeyita abavubi ng'era basiima nnyo emirimu gy'amagye yadde nga lwakataka ne banne bagamba nti abamu ku abo bapange abaagulibwa abo abaagala okwewaŋŋamya ku nnyanja. Abamu bakazi baabali jangu oyogere nawe fulenti oyo n'obutimba olina ki kumbi abantu abangi majority abantu abangi ennyanja olaba Victoria obamanja gali kutuyita kumpi milioni ziri 4 z'abantu. George William Tamale, BBS Telefina ageesigika.